Hi everyone, you're most welcome to Shifa the Hustlers Media channel, and if you're new, kindly subscribe and turn on the notification bell. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abensikiriza ndalamba kuzisa kwenye mikwano mukibalijo mutusako engalo tuyingiddewo n'amawulire agoca okitegeera. Olunaku olwaleero amawulire ge tuyinawo ag'essanyu banange ge g'omukulu Kevin Kayanja okuba nga yatuuse ku kkula yeefunidde omwana ow'obulenzi. Congratulations sebo yoga wamu ne mugole waffe mukulu Kevin Kayanja yasanyuse n'agamba Katonda yabadde mweno ensonga mu butuufu yabadde ssanyu jerere kabadde keetalo era nga essaawa ya leero akadde kano omukulu Kevin Kayanja ali mu keetalo ka kunoonyeza nakawere byenda kumufumbira akyugi okitegeera wali nga wateekako amazzi ag'okumunyiga mu eyo embeera kwegamba mukulu Kevin Kayanja ye omwaka guno 2021 nagenda gufundikira na ssanyu ate 2022 inshallah naye amuyingire n'essanyu olw'okuba nga yeefunidde omwana omusika omwana ow'obulenzi ssanyu jereere. Bwentyo nange nno ne ŋŋamba kaddaama waabwe oba bannange contract eggwako ddi ate munaye nange ne ŋŋenda okulanga mbako ekyo neekolera n'enfuna ku ssanyu lino mbutuufu kintu kuzaala mwana ssanyu jereere tubeera waawo nga twegomba nolaba oli azadde n'ogamba mashallah allo nange nsaba ontuuse ku kkula weriti mukulu Kevin Kayanja nga lyalimu essaawa eno okitegeera kusaba nno osubscribinga tannasubscribinga era kono nekadde nga buli vidiyo yange ginaateekangayo hante gujja okuba nga osooka okugifuna omukadde big up teweerabira genda ku Facebook likinga page yange Shifa the Hustler, ansanga ku TikTok Shifa the Hustler 2, YouTube Shifa the Hustlers Media, Twitter Shifa the Hustler, Instagram Shifa the Hustler. Mikwano mwebale kumpagira mwebale kunjagala mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.